bakkaanya mbooluganda lw'abadde omulamuzi wa kkooti ensukkulumu Arach nebba Ambassador James ku kifo ekituufu omugenzi wagenda okuziikibwa bweyongedde era kivuddeko omugenzi okugirangazibwayo mu funeral home eya A+ e Mengo. Omusasi waffe Edith Nabagereka kalutuvire ku ntono. Mu kusooka wabadde wakafubo akakulembeddwamu Speaker wa Parliament Anita Among ne famire y'omugenzi abadde omulamuzi wa kkooti ensukkulumu Arach Amoko ssaako ne famire y'abadde bawa omugenzi Ambassador James Amoko. Wakati Speaker wa Parliament okugezaako okutabaganya famire zombi wa omugenzi gy'alina okuziikibwa mu bifo ebibiri okuli ku bijja by'abajjajjaabe mu disitulikiti y'e Nebbi oba ku by'abadde bba mu disitulikiti y'e Adjumani. Kigambibwa nti famire y'omugenzi omulamuzi Arach eremeddeko obutaziika muntu waabwe mu disitulikiti ya Adjumani nga bwe kyabadde kisabiddwa famire y'abadde bba w'omugenzi Ambassador James Amoko, wabulanga ne famire y'ono kye kimwegaanye abadde mukyala we okuziikibwa mu disitulikiti y'e Nebbi okakananga basazeewo omulambo okusooka okuguzzaayo mu maka ga A+ ey'e Mengo ng'ensonga bwe zigonjoolebwa. Tugezezzaako okwogerezeganya ne famire zombiriri okuli ey'omugenzi nebba wabula bano bonna bagaanye okubaako kye batugamba. Omulambo guno gwasuziddwa ku Paalamenti ya Uganda era abamu ku babaka ba Paalamenti ssaako n'ab'eŋŋanda z'omugenzi basuzeewo ng'akabonero ak'okukungubaga. Oluvannyuma Speaker wa Parliament Anita Among asimbudde omulambo guno okuva ku Paalamenti okusobola okuddizibwayo mu maka ga A+ esangibwa e Mengo paka nga ensonga zino zigonjooleddwa ne batuuka ku nzikiriziganya. Ku Lwakinaana 8 akatonyeze 8 CBS Radio y'obujjajja nze Edith Nabagereka wano ku Paalamenti. Bwe tugendako omusaza Busiro gavumenti etaddewo ensimbi obukadde bwa $5 obusoba mu 5 mwaka mu okuzimba obutale mu disitulikiti y'e Wakiso n'ebitundu eby'omuliraano gwa Kampala okufunira abantu emirimu n'ogoba obwavu. Minisita Mbezo wa Kampala Kabuye Kyofa Togabye yabikudde ekyama ekyo abadde akolembeddemu ekibinja ky'ababaka ba Paalamenti abakaki akavunaanyizibwa ku nsaasanya ensimbi y'omusolo babadde mu katale k'e Kabuku mu Katabi Town Council akamu kuba obugenda okuzimbibwa. Kilomita 615 naye mu phase eno tuyinza okutandika kuno omwaka guno tulowoozezza okutandika n'enguudo 335 Wakiso kumpi yesingako enguudo ennyingi Wakiso kuba Kampala alinako nga 120 mu toto naye kati saawa eno ziri ready ziri 5 kilomita 5 so kati endala zonna ziri wano Wakiso n'empiki nti bwe tugamba nti kati kutandika kyova tuli ready nti omwezi gw'omusanvu process etandika nga tugenda ku advertisinga nga obulamu bukola ki nga buggwa tulowooza nti zaligenza okuwera omwezi gw'omwenda bakontrakita nga basayininga agreement January emirimu nga gitandika okukolwa China budde akuzanyiramu tutunulira enguudo zino zikolewe wakati w'emyezi 24 na 36 banna Uganda tubawe kye twabasuubiza kwa gavumenti yabalaganya ya NRM kigera kukola enguudo zaawa so kati kye tulimu ekyo. Omubaka akiikira Buvuma Robert Migadde Ndugwa ng'era ssentebe w'akakiiko ne Bet Ethel Naluyima wa Wakiso bagambye nti ku luno baagala okulaba nti waliwo enjawulo y'amaanyi mu nkulaakulana y'abantu. Mugagana kola kitegeeza nti eri tebalina bukulembeze nabo babulina era yenze naye tetujja banyiirira tuli wano nga national economy n'omubaka wa Mono Ethel Naluyima nefe bye tunoonya ng'akakiiko kyangu nnyo okuyisa ensimbi zino naye ne zitatuuka wamu kamwe muziremeseza okola ki oba walina obeerawo nga mulina obwannannyini ku kifo kino tulina okuba nga n'abali muno mukkaanyiza nti ddala akatale tukeetaaga era twetaaga kazimbibwe kuba tuba bakuzimba tetugenda zimbira balala tuba tuzimbira baba katale so bye tuba tusinga okwetaaga ebiwandiiko ebyo bujja tetugenda bibasabira wano naye nga tetunayisa tutamba bakulembeze wano tulina obikufuna ekyo ekigulalu nga byonna biwedde kubanga looni yawamu mulimu n'ensonga z'enguudo ezingodu za Wakiso nammwe wano mwe batini abafunye akatale mu mbeera y'emu eyo abakulira mu katale kano bategeezezza nti babadde bayita mu kusoomoozebwa kw'amaanyi nnyo lw'abantu abatundira ku nguudo era balina essuubi nti obaolyawo akatale we kanaba kamaze okuzimbibwa embeera ejja kukyukamu.
kijja kweyongera enkulaakulana muno olw'ensonga embeera eriwo tuyikolera mu bugubi embeera si nnungi naye singa batuyamba ne bakatukolera nga bwe kagenda ku mutindo kijja tuyamba okuyingiza ku kasente akasingako kati era n'omusolo tujja kuba mweyamu okuguwa mu ssanyu okusinga n'okweyongera kufuna ssente okukulaakulana abantu bajja kuba beeyongera obungi twagala tunyigirizibwa nnyo abasinga kubanga abantu bali bweru munda tewajja bantu twagala kimu abantu abakolera wali ebweru baveyo bayingire munda kuba kati abantu abandi tukuzeeko ate bakyama wali eno tebayinge kyetwagala ese ekyanga badde nsaba kana katale n'abakazinge ffe ababaddemu abakadde ffe tusooka okufuna chances ezikaddamu naffe tufune emidaala gyaffe tugifune nga bwe gibaddemu. Bwe tugendako mu ssaza Gomba akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Gomba Mogera Fred atangazza ku nsonga y'ennyumba z'abasawo abatuuze balopedde akujja oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti ow'ekitibwa Mathias Mpuuga. Omusasi waffe Patrick Serugo y'abirina. Owekitiibwa Mathias Mpuuga bwe yabadde ku ddwaliro lya gavumenti erya Mamba Health Center 3 okumpi n'omwalo gw'e Mamba ku nnyanja Wamala mu ggomba ly'Ekyegonza mu Gomba, abasawo b'eddwaliro eryo wamu n'abatuuze baamutegeeza nti ekizimbe abasawo kwe balina okusula kyaggwa okuzimbibwa, kyokka kampuni yapatanibwa okukizimba yakiteekako amakufulu nti olw'ebbanja disitulikiti y'e Gomba lyeremererwa okusasula kampuni eyo ekivuddeko abasawo ku ddwaliro eryo obutaba ne basula. Kyokka akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Gomba omusawo Mogera Fred avuddeyo n'atangaaza n'agamba nti disitulikiti y'e Gomba si kituufu tiyagaana okusasula kampuni eyo eya Isto nti wabula aba kampuni eyo be baalemererwa okutuukiriza ebisaanyizo ebyabasabibwa mu kuzimba ekizimbe ekyo. Mogera agambye nti kontrakiti eyo ya bukadde bwa shilingi 149 nti era kweziri ku akawunti ya disitulikiti y'e Gomba. Musawo Mogera Fred mu kugeeko ne CBS agambye nti wadde kungulu buli omu alaba nti ekizimbe ekyo kyaggwa ti naye munda bingi ebibulamu ti ate n'ekirala aba kampuni eya Isto baava ku pulaani ez'abalagirwa okutambulirako abakugu ne babalagira byonna babikyuse. Mogera n'agamba nti kampuni eyo tebajja kugisasula okuggyako ng'emaze okutuukiriza ebyo ebyagiragirwa okukola. Ekizimbe omwaka gw'ebyensimbi ogwaggwako gwagenda okuggwako nga kontrakita tannamala mirimu nga tetusobola kukwata ssente za gavumenti zimusasula kuba gavumenti amateeka gatugamba omuntu asooka n'amala okukola ne mulambula omulimu abakulembeze ne bagulambula ne bakakasa nti omulimu gwegwo gwamutumwa ne ssente ne yasasulwa. Naye kati kontrakita ekizimbe ekyo yaleta financial yagenda okuggwako ng'ekizimbe tannakimala nga tetusobola musasula ssente. Kuba CBS nze Patrick Serugo. Bwe tugendako mu Busiro eyaliko ssente w'ekibiina ekitaba abawuliza ba CBS Fans Club ettabi ly'Entebbe nga kakano y'amyuka omwami wa Kabaka owa Ggombolola ya Ssaabaddu Katabi Augustine Mulumba Lumala awanjagidde abantu ba Buganda ne Uganda yonna okutwalira amu okwekuumira ku kyabbasa buli kadde bakyuse embeera yaabwe. Nze Lumala Mulumba Augustine omumyuka wa Ssaabaddu Katabi kusooka byonna nkyozaayo za radio CBS olw'okutuuka ku gino emyaka 27. CBS nze natandika okugiwuliriza okugiviira ddala lwe yaggulwawo era siri okuwuliza kwokka nenyigira n'ebintu bingi ebikwatagana ne rediyo eno nenyingira mu kibiina kyayo olw'okuba nali njagala nnyo rediyo eno kibiina kya CBS Fans Club abayita ababiri mu nakolero bwa Ssentebe paka lwe nasalawo n'empumula. Akamako wessaza mawulire gaffe agafa mu Buganda. Omwami wa Ssaabasajja Kabaka ow'essaza Gomba Kitunzi Celestino Jackson Musisi abuuliridde abaami abalondebwa Ssaabasajja Kabaka bulijjo okunoonya okumanya engeri y'okuweereza abantu b'Omutanda. Ssabasajja Ssaabasajja Kabaka yasiimye n'alonda abaami ab'emiruka n'abatongole era mu nteekateeka eyo abaami bonna tuteekateeka okubayita tusooka okubalambika ate ekyokubiri tubatuuze bulungi mu miruka gyabwe ne mu butongole bwabwe tusobole okuweereza Ssaabasajja Kabaka nga tukozesa olujegero olwo lwatulambikibwa okuva bajjajjaffe bwatambuliranga
nti emirimu gyonna gyonna Ssaabasajja Kabaka bagiragira waggulu mu ministry baziwafu ab'amasaza ne tugibwa ab'amagombolola ne bawa ab'emiruka ne bawa abatongole ne balagira abantu ku byalo ne bakola emirimu egyo. Entambula ebadde nnungi nnyo era etuyambye okubanga tukyusa obulamu. N'olwekyo bwe tugenda kubayita okubalambika mu bukulembeze obujja tusobola okulaba nti omukulembeze ddala akola ebyo Ssaabasajja Kabaka byalowooza byalagira okukola. Bannaffe n'ekyo ge mawulire okuva mu bitundu bya Buganda, temuva ku Kyabasa.